tuli mu mbeera nga tukkiriza nga tukakasa nti tuli basiraamu. bal min ahammi al-umuri fi al-islam at-tawakkul ala Allah. mu bimu ku binene ku bikulu mu busiraamu muno mutuwangaalira kye kigambo tawakkul. tawakkul okwesigama, okunywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala, okuteeka obwesige mu Allah. kigambo kinene ate kikulu mu ddiini yaffe. tuteekeddwa okuba ng'obwesige bwaffe tubukwasa Allah, tubuyina mu Allah, era nga kyeyoleka mu bye tukola ne bye twogera nga kiviira ddala ku mitima gyaffe. tolaba bulijjo nga bw'oba ova ewaka Allah subhanahu wa ta'ala omukakasa n'ogamba nti bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. hakadha i'tiqaduna fillah. ogamba nti bismillah nkulembeza linnya lya Allah ngenda kunoonya riziki, bismillah. tawakkaltu ala Allah, nesigamidde Allah. amakulu obwesige mbuyina mu Allah. bwe bigaana Allah, bwe bikkiriza Allah, bwe nfuna Allah, bwe naaba sifunye Allah, kubanga la hawla wala quwwata illa billah. tewali alina maanyi, tewali alina busobozi ku kyeŋŋendako okuggyako Allah wange. idhan tawakkaltu alayhi, ye gwe neesize. eyo yenzikiriza, yenkola, yembeera gye tuteekeddwa okuwangaalirako. famin alasafi shadid, kati ate ekyennaku waliwo abatufaanana mu ntambula ne mu nnyambala ne mu bikolwa, naye nga mu nzikiriza twawukana. tajidu shakhsan muslima, osobola okusanga omuddu nga musiraamu bimujarradi nadhari ilaihi, ng'okakasa nti musiraamu, kofiira ng'ajambadde oba ekkanzu, wala yatawakkal ala rabbihi, nga bituuka mu tawakkul teyeesigangako Allah subhanahu wa ta'ala. fakam min annas, munange abantu bangi nga tutuula nabo mu mizikiti naye nga bakkiriza bulungi nnyo nti eswala zisaalibwa, era nga muzikiti abaamu. ramadaani esiibibwa, era nga mweteefuteefu okusiiba. bal hinama nadkhulu baba tawakkul laisa huwa maana, ng'obituuka mu tawakkul ye Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuta. kaifa hadha, kijja kitya omuntu asobola okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala embeera ze Allah tamumala? maa qawlihi ta'ala, nga Allah yagamba nti waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu, kasita omuntu aneesiga ebibyo biba biwedde. man yatawakkala ala Allah, kasita omuntu aneesiga fahuwa hasbuhu, nze mba nja mumalira buli kimu. ate agamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atalimba nannyini buyinza ku nsonga zonna, ayina obwesige bwaffe Allah, agambye nti kasita onneesiga nze nkumalira. kaitajidu shakhsan, bwe twogerako ye musiraamu eyasiramuka oba eyazaalibwa mu busiraamu emyaka 4, 3, 2, muntu mukulu ategeera, bal huwa yatawakkal ala ghairi rabbihi, ng'ebya tawakkul yabikwasa ekintu ekitali Allah. tewali agaggawaza okuleka Allah, tewali agera kibi, tewali agera kirungi okuggyako Allah. kawumbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu alaihi salam bwe yamubuuza nti akhbirni anil iman, mbadde nsaba ombuulire ku bukkiriza. qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari
khayrihi wa sharrihi. Olina okukkiriza nti ebirungi ebikusanyusa n'ebibi ebikunyigiriza, wadde nga tebiba bibi naye biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bilkhayri wa sharri fitna. Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa mu ngezesa bbiri, okukkiriza n'okukakasa nti tukkiriza, nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti afahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim. Abantu balowooza nti bwe yazaawa n'abeera musiraamu buli kimu kigenda kuba bulungi paka lwaliva mu nsi. walaqad fatanna alladhina min qablihim, ng'ate abaabasooka twabateekanga mu bigezo ne tubeekenneenya ne tubasengejja ne tubakakasaako obukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ebigezo byaleeta yabitunnyonnyola okumanya atwagala. Allah subhanahu wa ta'ala yabitugamba tusobole okubiyita, bwe kijja okkirize nti kino kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bilkhayri wa sharri fitna, kiyinza okuba nga kirungi gy'oli, kiyinza okuba nga kikunyigiriza. Twaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju' wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat wabashiri as-sabirin. Allah agamba nti walanabluwannakum bishay'in, njanga bateeka mu bigezo ebyenjawulo. Lwaki Allah atugezesa? Anti akakase nti tuli basiraamu. Wafuna ekigezo ebyobusiraamu n'obivaako wakigwa oli mu nsi yiyo, naffe tuli mu yaffe. N'omwana kalwadde buno obulwadde buno si bwa bulijjo. Obwo bwajja ku mwana wo nga si bwa bulijjo, ekigezo wakigwa. Obulwadde obwakwata n'okkiriza nti si bwa bulijjo, nga bulinga obusoose ku ggwe, oba nga gwogenda osooka okufa, oba mukyalawo oba omwana wo, n'ova ku Allah subhanahu wa ta'ala n'oyolekera ekkuba eddala, kigezo wakigwa. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. N'otandika okulowooza ekiddako nga tokiraba, n'ojjukira ne bajjajjaabo n'ebijja gye baabaziika. Naye ng'omaze emyaka ng'etaano mu kyalo wammwe tolaba kyono, naye oli bize Kampala, Allah n'akwata mu katono. Gwe weesiga atalina magezi n'omubuuza nkoze ntya, naga nti ddako ku bijja. N'ogenda nga ffe gye tugenda okulambula ku bafu n'okubasabira ku dduwa nga tuli mu mbeera nnungi, gw'ogenzeyo na bizibu, gwe kubasaba, si kubasabira. Bantu bangi bagenda ku bijja nga bagenze kusaba bijja. Malaalo kibuga kiganye, gendako ku bijja okole ki? Fune ku mikisa gy'abajjajjaabo bagenda nagyo. Lwaki wabaziika nagyo? Lwaki tewagibajjaako n'ogisigaza? Wa naqsin min al-amwal, Allah akwata mu nsimbi. Nosanga omusajja eyavuganga emmotoka nga tayagala kumanya, nga wallahi atambula abala mayinja ku ttaka, nga n'akabooda takafunye, ng'atambula asamba buyinja, olowooza ali awo kumpi, naye ng'agenda akakubyeko ekigere kilometers 4 agenda zitambula. Eyali omugagga w'okukyalo. Naqsu min al-amwal, bameka abazimbye ku mayumba agategeerekeka ng'oyitawo n'okkiriza nti ne bukeera ku makya ng'anoonya kapoloti 5 ku 100 abenzeewo famire. Mumulaba kwegonza ku kyalo, eyalinga afulume 12 ng'adda 2, mumulaba n'emisana kwali. Yagwa mu bala, yagwa mu kigezo kya Allah. Kati Allah bw'aleeta bw'atyo tekitegeeza nti mute tekitegeeza kukyusa lulimi. Sigala ng'oyogera mu njogera gye wali oyogera nti Allah akyaliwo.
sigala ng'omanyi